Uncle P, for the starters nsaba otunnyonnyolemu mubadde mugenze kola ki? Tubadde tugenze ensonga nnyingi eziri mu music industry yaffe. Etteeka lya copyright kwe tukolera kadde, so teritusobozesa music waffe agendera bwereere. Tuyimba ensi endala zakyusadde ebintu bino ffe tuli mabega. So tugenze kugezaako okulaba nga tukyusa etteeka lidde ku mateeka ag'omutindo ng'ensi endala tusobole okuba nga tucompetinga freely and fairly. Tugenze okubeera aliwo ensonga endala ya devices nga memory cards ezikozesebwa okutambuza music nga tusaba government esitunulemu erabe nga esobola okuba nga ziyina engeri omuyimbi gy'afunamu ku music we oyo kwayita. Ensonga nnyingi, waliwo ensonga y'okuba nti music waffe azannyibwa mu nsi endala ezitusingako bwe bamuzannya omuyimbi afuna mu kintu ekyo kuba abateekamu ssente ze mulimu. So nga twagala bbe ensonga zeekenneenyezebwe. Waliwo ebitongole ebimu nga UPRS kiri kimu mu Uganda kye kitukuŋŋaanyiza ssente naye abayimbi bazze beemulugunya nga mbawulira ssente zo tezituuka, tebamanya ani azifuna. So byonna ebyo ne tusanga ng'ebimu byajjawo by policy nga zava mu parliament. Bwe twekuŋŋaanya ne tukola federation era neebaza nnyo federation omulimu guno. Ne tuba nga twogerera wamu ndooza ly'eddoboozi lye baali baagala nga nze bwa sekinoomu nali sikikola ki sikisobola ate nga kisobola okuyamba abantu kwandi waffe baafa n'abaana baabwe tebasobola kusoma naye nga intellectual right yaabwe kubanga abayimbi tebazimba bizimbe bazimba intellectual property ye music mu nsi endala recognizingibwa era asobola okukozesebwa nga collateral oba omusingo ku muntu oba mu bank. So ebintu nga byonna byetaaga okutereezebwa Uganda ebere ku mutindo n'abayimbi bakolere mu mutindo omutuufu embeera ekyuke era nga tugenze tulabe nga twataakinga ku policies ezo tulabe nga zisobola okudda mu nteeka entuufu. Ate ne tusanga nga waliwo era abaali baabikola olw'obwannakyemalira n'okweyagaliza nga bo baali babifunamu nga ffe tetubifunamu. So nga twagala bikyuke tulabe nga abayimbi omukuyimba gufuuka omulimu ogulabibwa mu ggwanga kuba omuyimbi kintu kya mugaso nnyo eri eggwanga. Abaka bonna be tusisinkanye batuwadde obugumu nti bakitegedde kubanga bino ebintu tuvudde nabyo ebbanga ddene nga bangi tebabitegeera era tuvumiddwa tuyitiddwa buli linnya naye ne tusigala nga tulemerako paka lwe tutuuse. Toyinza kubanga okola omulimu nga gavumenti ejjako tax ya 50%. Kola back tunes bingi byetusabye naye bakirabye nga tekiri fair era bagenda byetegereza olugendo lutandise si lwakuggwa leero oba nkya naye katusabe. UPRS omuolinga oli registered? UPRS ndi registered. Ennyimba zo gyeziri kituufu. Oluyimba lumu balusasula ssente mmeka? Anti awo wava obuzibu tebalina evaluation method ntuufu gye bagambirako. Bo basobola n'okubeera nga baakwata ekikwate nti kati ono ye waakabi ono yaddako ate kati ebintu bikyuka. Osobola okuba nga olyayo ky'olinaayo kya bikyuka bwe bityo. So kati balina okufuna evaluation system era tusaba gavumenti nabe bayambeko kuba obunafu nabo si bwabwe bokka. Tebalina oba kyuma kipima, tebalina systematic way ate ng'ensi endala ziyina. Gavumenti efiirwa emisolo mingi n'Omunnayuganda afiirwa emisolo mingi kuba njagala okugamba mu nsi ezaakola ebintu bino omusolo oguggyibwa ku industry ogwereeta munene nnyo gusobola okukyusa embeera y'Omunnayuganda singa ebanga industry yaffe ekuumiddwa. Naye kati babalimba ne babagamba si yaffe eno industry yeriisa omusuubuzi, yeriisa ow'ebyentambula, yeriisa ow'ebyennyambala, yeriisa owatunda emmere, mulimu gusomesa abaana, bakanyama, abatunda emyenge, abatunda emmere mu restaurant, abasala enviri mu saloon. So it's an important business nti singa ebeera ng'eri structured ne bagijjako omusolo ogwo gusobola okuzimba eggwanga lino ne bajjukira nti music industry yaffe yakyusa obulamu bw'Omunnayuganda kuba ssente ezo zisoboka. Wali ofunyeyo ku kasente ku ssimu? UPRS nagendayo ne baŋŋamba myaka ena tebasasula. N'omuyimbi olaba omuyimbi we yalina okubeerera nga yeeyagala mu COVID kubanga content w'abayimbi yazannyibwa ku TVs ne radios kuba abantu baali waka nga baagala entertainment tebakyagiraba. Ate awo omuyimbi we yasinga okubonaabonera. Nenze nagendayo ne mbeebuuzaako ne mbagamba mwakola mutya ne bagamba baali tebasasudde okumala emyaka ena bo bennyini be baŋŋamba ne mbagaa kati enteekateeka eyo eri etya.
ne bagamba nti bagenda ziweereza ku ssimu. Oluvannyuma lw'emyaka 4 ne bampeerezayo $23,000. Wafuna sente. Bano bafuna nusu bina. Anti munnaye n'engalo tezenkanankana naye nkubuulira zezo ze baweereza. Kiri unfair, kiri unfortunate. Kubanga naye tetuyinza kunenya boboka, system erimu ebituli bingi. Obadde mu parliament olina kyoyogedde kyewakoppako mu America ng'oyaga musical industry yawaneetereere? Abingi industry music kati fe video zaffe zisinga tuzikwatira wano. Omuntu agirabe bweru wa Uganda abalaba Uganda. Tuba tutunda Uganda. Ogenda okola research nga mu nsi ezisinga abalambuzi abasinga okujjamu mwe muva ne ba investor. Kizibu oli okujja obuzinga investor asooka kulambula. Nenga bw'otunula mu Uganda wano oba mu nsi ez'enjawulo oba America, entertainment industry yabwe ebyo yemu ku by'obulambuzi ebisinga amaanyi. Kubanga bw'ogenda mu America automatically omuntu agenze kulaba Jay-Z, agenze kulaba Beyonce. Uncle P, for the starters nsaba otunnyonnyolemu mubadde mugenze kola ki? Tubadde tugenze ensonga nnyingi eziri mu music industry yaffe. Etteeka lya copyright kwe tukolera kadde, so teritusobozesa music waffe agendera bwereere. Tuyimba ensi endala zakyusadde ebintu bino ffe tuli mabega. So tugenze kugezaako okulaba nga tukyusa etteeka lidde ku mateeka ag'omutindo ng'ensi endala tusobole okuba nga tucompetinga freely and fairly. Tugenze okubeera aliwo ensonga endala ya devices nga memory cards ezikozesebwa okutambuza music nga tusaba government esitunulemu erabe nga esobola okuba nga ziyina engeri omuyimbi gy'afunamu ku music we oyo kwayita. Ensonga nnyingi, waliwo ensonga y'okuba nti music waffe azannyibwa mu nsi endala ezitusingako bwe bamuzannya omuyimbi afuna mu kintu ekyo kuba abateekamu ssente ze mulimu. So nga twagala be ensonga zeekenneenyezebwe. Waliwo ebitongole ebimu nga UPRS kiri kimu mu Uganda kye kitukuŋŋaanyiza ssente naye abayimbi bazze beemulugunya nga mbawulira ssente zo tezituuka, tebamanya ani azifuna. So byonna ebyo ne tusanga ng'ebimu byajjawo by policy nga zava mu parliament. Bwe twekuŋŋaanya ne tukola federation era neebaza nnyo federation omulimu guno. Ne tuba nga twogerera wamu ndooza ly'eddoboozi lye baali baagala nga nze bwa sekinoomu nali sikikola ki sikisobola ate nga kisobola okuyamba abantu kwandi waffe baafa n'abaana baabwe tebasobola kusoma naye nga intellectual right yaabwe kubanga abayimbi tebazimba bizimbe bazimba intellectual property ye music mu nsi endala recognizingibwa era asobola okukozesebwa nga collateral oba omusingo ku muntu oba mu bank. So ebintu nga byonna byetaaga okutereezebwa Uganda ebere ku mutindo n'abayimbi bakolere mu mutindo omutuufu embeera ekyuke era nga tugenze tulabe nga twataakinga ku policies ezo tulabe nga zisobola okudda mu nteeka entuufu. Ate ne tusanga nga waliwo era abaali baabikola olw'obwannakyemalira n'okweyagaliza nga bo baali babifunamu nga ffe tetubifunamu. So nga twagala bikyuke tulabe nga abayimbi omukuyimba gufuuka omulimu ogulabibwa mu ggwanga kuba omuyimbi kintu kya mugaso nnyo eri eggwanga. Baka bonna be tusisinkanye batuwadde obugumu nti bakitegedde kubanga bino ebintu tuvudde nabyo ebbanga ddene nga bangi tebabitegeera era tuvumiddwa tuyitiddwa buli linnya naye ne tusigala nga tulemerako paka lwe tutuuse. Toyinza kubanga okola omulimu nga gavumenti ejjako taxi ya 50%. Kola back tunes bingi bye tusabye naye bakirabye nga tekiri fair era bagenda byetegereza olugendo lutandise si lwakuggwa leero oba nkya naye katusabe. UPRS omwoli ng'oli registered? UPRS ndi registered. Ennyimba zo gyeziri? Gyeziri kituufu. Oluyimba lumu balusasula ssente mmeka? Anti awo wava obuzibu tebalina evaluation method ntuufu gye bagambirako. Bo basobola n'okubeera nga baakwata ekikwate nti kati ono ye waakabi ono yaddako ate kati ebintu bikyuka. Osobola okuba nga olyayo ky'olinaayo kya bikyuka bwe bityo. So kati balina okufuna evaluation system era nditusaba gavumenti nabe bayambeko kuba obunafu nabo si bwabwe bokka. Tebalina oba kyuma kipima, tebalina systematic way ate ng'ensi endala ziyina. Gavumenti efiirwa emisolo mingi n'Omunnayuganda afiirwa emisolo mingi kuba njagala okugamba mu nsi ezaakola ebintu bino omusolo oguggyibwa ku industry ogwereeta munene nnyo gusobola okukyusa embeera y'Omunnayuganda singa ebanga industry yaffe ekuumiddwa
ne kati babalimba ne babagamba si yaffe eno industry yeriisa omusuubuzi, yeriisa ow'ebyentambula, yeriisa ow'ebyennyambala, yeriisa owatunda emmere, mulimu gusomesa abaana, bakanyama, abatunda emyenge, abatunda emmere mu restaurant, abasala enviri mu saloon. So it's an important business nti singa ebeera ngeri structured ne bagijjako omusolo ogwo gusobola okuzimba eggwanga lino ne bajjukira nti music industry yaffe yakyusa obulamu bw'omunnayuganda kuba ssente ezo zisoboka. Wali ofunyeyo ku kasente ku ssimu? UPRS nagendayo ne baŋŋamba myaka ena tebasasula. N'omuyimbi olaba omuyimbi we yalina okubeerera nga yeeyagala mu covid kubanga content w'abayimbi yazannyibwa ku TVs ne radios kuba abantu baali waka nga baagala entertainment tebakyagiraba. Ate awo omuyimbi we yasinga okubonaabonera. Nenze nagendayo ne mbeebuuzaako ne mbagamba mwakola mutya, ne bagamba baali tebasasudde okumala emyaka ena bo bennyini be baŋŋamba. Ne mbagaa kati enteekateeka eyo eri etya? Ne bagamba nti bagenda ziweereza ku ssimu. Oluvannyuma lw'emyaka ena ne bampeerezayo $23,000. Wafuna ssente. Bano bafuna nusu bina. Anti munnaye n'engalo tezenkanankana naye nkubuulira zezo ze baaweereza. Kiri unfair, kiri unfortunate kubanga naye tetuyinza kunenya boboka, system erimu ebituli bingi. Obadde mu parliament olina kyoyogedde kyewakoppako mu America ng'oyaga music industry yawaneetereere? Abingi industry music kati fe video zaffe zisinga tuzikwatira wano. Omuntu agirabe bweru wa Uganda abalaba Uganda. Tuba tutunda Uganda. Ogenda okola research nga mu nsi ezisinga abalambuzi abasinga okujjamu mwe muva ne ba investor. Kizibu oli okujja obuzinga investor asooka kulambula. Naye nga bw'otunula mu Uganda wano oba mu nsi ez'enjawulo oba America, entertainment industry yabwe ebyo yemu ku by'obulambuzi ebisinga amaanyi. Kubanga bw'ogenda mu America automatically omuntu agenze kulaba Jay-Z, agenze kulaba Beyonce. Lwaki? Kubanga kyekyo obulambuzi kye balina.